At first twasose kubeera nga tukola story eno eyaguddewo akayitawo essaawa eziwerera ddala nga 3 oba 4 oluvannyuma lwa kasasiro okubeera nga yabundukulukuse oba ekigambo nkyogedde bulungi n'akosa abantu bonna abalinaanyeewo. Ffenna mu ggwanga erya Uganda tukimanyi bulungi nnyo nti ekifo kya Kiteezi gye bayiwa kasasiro y'emu ku eriya abantu bonna gye bamanyi mbu kasasiro gwe ali emuyenga gwe ali emu saidi zaawo ali mu Kampala. Kasasiro oyo yenayina gwe bakolekitinga ebimotoka ebya kasasiro ebiyita mu kibuga nga biwunya mwana wattu oyo kasasiro bimutwala ekiteezi gw'atamanyi Kiteezi nsuubire oweteraawo mpereerwe n'oyambuka ekikubo kiri eyo yewasangibwa Kiteezi. So eyo gye bayiwa kasasiro ku makya actually leero zibadde ziwera nga ssaawa 4 awo. Kasasiro actually zibadde mu ssaawa nga 2:3. Kasasiro oyo abundukulukuse nga wawulira nga landslide ezagwangawo saidi ze ye Buduuda ettaka ne libundukulukuka ne likosa abantu bonna ababeera balinaanyeewo ne kasasiro ono abundukulukuse ku bungi bwa kasasiro abaddewo kubanga oyo kasasiro gye bamuyiwa akola lusozi neera mu bifaananyi ebyo by'olaba eri ewala mwana wattu tolowooza mbu eryo ttaka oba nti nedda oyo yenalina kasasiro. So abundukulukuse neera kimaze okubeera nga kikonfamingibwa nti abantu babuguzeemu obulamu. Waliwo eggulu eryensembyeyo okubeera nga nfuna eri latest sofa nga bakabala omukyala omu ng'afiiriddemu. Waliwo n'abaana 2 abakonfamingiddwa okubeera nti bafiiriddemu. Ebintu amayumba ente byonna kasasiro mu kubundukulukuka bintu bingi nnyo byasobodde okubeera nga akosa neera si mawulire malungi nnyo ku bantu abali kumpi awo ne we bayiwa kasasiro ekiteezi. Ab'obuyinza security n'abakulembeze omuli Nkunyingi Muwada atwala ekitundu ekyo ekya Kyaddondo East eyo Bobi Wine yasooka okubeera nga akulembera olwamala n'akiwamu Nkunyingi Muwada. Lord Mayor w'ekibuga Kampala naye ayitiddeyo okulaba embeera nga bweri. Wano ko Cemex Media tugenda kweyongera ddala okubeera nga tubawa updates kubanga eno ekyali developing story bintu bingi ebikyayongera okubeera nga tufuna information okuviira ddala eyo mu Kiteezi. Gwe kyogenda okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere.